Eneyo program Mami eyakolamu nga tutunuulira olugendo lw'omukyala ali mu bulamu obweyagaza ng'atunyumiza okuva wa gye yatandikira mpaka kati wano w'atuuse. Bw'oba oyagala okuba nga ye tuula okkalire. Mami eyakolamu ku Delta TV. Tukole. A warrior is mukwano nkuba binyuma goyagala kulowoozaako binyuma goyagala kulowoozaako. Eno edition ndala eya programu ya Mami eyakolamu munnange nga ku lunaku olwo tugenda kuba nga tutuusaako omu ku bakyala betwasookerako ddala okukyaza mu sheeno eya Mami eyakolamu gwe bayita Margaret Nakazibwe ng'abaana be mikwano gye bavuddeyo ne bamukolera surprise ku lunaku luno olw'abakyala ne bagamba nti no twagala kumwebaza olw'okubeera nti mukyala mulungi nnyo ayagadde buli omu abulidde buli omu ate era ng'alina ekyokulabirako ekyamaanyi kyabawadde. Tugenda kubeera nga tutandikira mu kibuga wali eri ku Magoba Arcade tebagenda okuba nga beeteekateeka ate bagende mu Kiyembe maama gy'akolera ate oluvannyuma tukomewo wano. Bannange kigenda kubeera kirungi. Omuganda agamba nti etasiima ebulaagiwa. Bano abaana basizeewo kusiima maama waabwe ne bamukolera surprise y'okumwebaza ku lunaku luno olw'abakyala. Omukyala ye Margaret Nakazibwe twamukyazako mu programu ya Mami eyakolamu. Ensonga lwaki ne Kana Akanyombero tukaleese mu sheeno eya Mami eyakolamu. Yenze Sharita Mazima wanvu tuulo kalire tugenda kunyumirwa. Tabaawo nkwagala nnyo. Abato school fees okusoma n'ebitabo olusi tebalina nga n'ekyokulya okukifuna baguba yatetenkanya yayiya ebyensulako n'ebyokulya omukyala basirika baguma banyigirizibwa naye bakola. Independent woman, African woman, hey, oh muchala, singa si muchala, singa sasoma, singa si mambo, singa sakula, singa si muchala, ono mami waffe zokulaba. Sebereza ngali luto akabanga kawanvu ku hospital kale sirinya wota zirina natambulawo sina kinja zalidde ku kkubo ate wali ayamba naguma yennyabo bagumira biki olugendo lw'okukuza omwana nga luwaavu baguma. Umutaka umakati
Nsonyi wasirina bingi byakuwa byonna bigwanirira ndye n'okola nsabire sala sente bwe nafuna nzite nkukyalire yeno omutima gunnuma kuba nkimanyi olumwe enjala osula nsabira mama nja kusembula mpola ey'embeera ngikyuse Mama mkutongole mama mkaga sasa mfanya kutongole na ramani sasa abaana abazzukulu n'emikwano aba Margaret Nakazibwe beebaza Katonda ekirabo eky'obulamu kyamuwadde mukwano gwabwe ono n'ebirungi byonna byamukozesezza eri abantu basaba Omukama ayongere okumukozesa ebirungi bingi basabye nga bali wamu ne nnyaffe Biikira Maaliya. Ngabo muwulidde ekyetaago ekyo nga kiwandiikiddwa ab'amaka gano twetonde mu maaso g'Omukama tusaana okuweereza ekitambiro ekisaana neetondera Katonda omuyinza wa buli kantu nammwe baganda Katonda omuyinza wa buli kantu atukwatira ekisa tusonyiwe ensobi zaffe atuuse mu bulamu obutaggwaawo. Omugezi taliggwa kibuuliriro, n'omulamuzi taliggwa kigambo. Mujje tumukube n'olulimi tuleme na kufaayo ku bigambo bye byonna. Ayi Mukama, nzisaako omwoyo wo, wulira eddoboozi ly'abalabe bange. Ekibi yeneeba empeera y'ekirungi. Omwoyo gwange bagusamirira obuya. Jjukira nga bwe nayimirira mu maaso go nga mbawolereza okubataasa obusungu bwo. Ebyo Omukama yabyogera. Ebigambo by'Evvanjiri ya Mukama waffe Yesu Kristo ebivudde mu Matayo. Mu budde buli Yesu n'ayambuka Yeruzaalemu nazza abayigirizwa be 12 mu kyama n'abagamba nti tutuno twambuke Yeruzaalemu omwana w'omuntu ajja kuweebwayo eri abakulu b'abasaseredooti n'abawandiisi bamusalire ogw'okufa bamukwase bannamawanga okumujogoola n'okumufugira amalusu n'okumukuba n'okumukomerera ku musaalaba olw'essatu lwalizuukira. Awo nnyina w'abaana ba Zebedaayo n'asembera awali Yesu n'abaana be n'amusinza era ng'aliko kyamusaba. Ye n'amugamba nti oyagala ki? N'amugamba nti gamba abaana bange bano bombi
omu atuule ku mukono gwo ogwa ddyo n'omulala ku gwa kkono mu bwakabaka bwo. Naye Yesu n'addamu n'abagamba nti kye musaba timukimanyi. Muyinza okunywa ekikompe nze kye ŋŋenda okunywa? Ne bamugamba nti tuyinza. Ye n'abagamba nti weewaawo ekikompe kyange mulikinywa, naye okutuula ku gwa ddyo oba ku gwa kkono okukibawa si kwange. Abo bokka Kitange be yakitegekera be balikiweebwa. Bannaabwe 12 bwe baawulira ne banyiigira abooluganda abo. Awo Yesu n'abayita waali n'abagamba nti eno yo puroguramu mami eyakolamu nga tutunuulira olugendo lw'omukyala ali mu bulamu obweyagaza ng'atunyumiza okuva wa gye yatandikira mpaka kati wano w'atuuse. Bw'oba oyagala okuba nga ye, tuula okkalire. Mami eyakolamu ku Delta TV. Tukole.